Suuna Ben Asimatuse okufa nambwayo abadde akimukoze akatambi nkalina maaso awo ngenda beeranga nkakulaga ate omwami Ali we twogerera ebibye bibi nnyo anti abadde asinga okubeera nga amulwanirira omukyala fulufiga yavudde dda ku sayidi ye yasaze eddiiro nadda ku sayidi eya Ajati Zuula n'akatambi nako ngenda beera nga nkakuwa maaso awo. Ky'oba okola kiri kimu, likinga video eno, subscribinga atanaba ku subscribinga, tubirenga ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Buterevu. Mutebi waffe omulaba ono mutebi. Yabadde munira. Oba mukyali kwolwo. N'oli omusibe talina baana. Mutebi yabadde munira nga buli mwana ayinayo taata we n'ennanga muntu eddala. Buli mwana. Mutebi unviewed experience nkola naye mugamba bite. Era beguddeko n'omukazi besanzeeyo. Obanga aze kutereeza ki. Nga buli mwana nabali abakintu balina taata mulala. Kyova bala mugamba omusajja abaana benaga sisobola bamuwa. Nze saagala nakubyogerako, we mbyogerako nga bagamba fulufiga muzibu mubi. Nze nabirekera nze saagala byogerako. Nze ogwange nagukola ekyali kyangu gwange oli omusajja yankwasa ennaku muzayi matovu ow'emyaka 97 atambula bw'ati. Ebyapa biwabi. Ebyapa yabifuna kati sina kyenjagala kubeeramu ne ku koti muyinza obutandabayo zataliro yatali mulamuzi. Nabirekera balamuzi. Muyinza n'obutadde mukundaba. Naye nze kugamba kyembandabye ne kyempulidde. Yes, buterevu yonno ye mukyala fulufiga okusinzira ku ngeri gy'olabyemu akatambi. Guluza fulufiga zino ensonga taagala kuzivaamu. Genda mu comment section mwe tuba tusinkana. Njagala oyitire mu comment section oberenga ompa endowooza yo. Guluza fulufiga okusinzira ku ebyo ebigambo by'owulidde. Ensonga za Aji taagala zirekulira. Taagala kuzivaamu. Awo n'ensonga ziba zikalubyemu. Jjukira fulufiga abadde ataddeyo nnyo amaanyi. Abadde atadde mu Aji amaanyi nga buli omu akkiriza nti ddala fulufiga sayidi eri eya Ajati Zuula agitaddeko akazito. Kati saawa eno bw'agamba nti ne mu kooti ayinza obutaddamu kulabikirayo, awo amaanyi gaba tegatuwedde. Wabaayo n'ekiri emabega, fulufiga tasobola keera bukeezi ku makya. Ensonga zino n'agamba nti azirekulidde okusinziira ku maanyi g'abadde akozesa, okusinziira ku ngeri gy'ayiriddewo Ali omubiri. Waliwo ekiri emabega kye tutannategeera. Nze bwe ndaba naye ng'okusinziira ku bigambo bya fulufiga kiraga lwatu nti alinga oludda olwa Ali alulekulidde. Sinakindi ensonga zino azivuddemu aziyimiridde ebbali, takyazirimu nga bw'azibaddemu emabega wali. N'ayina ne kakonyeekaawo akaazindaga muntu nti buli mwana owa Ajati Zuula ali waliyo ndagamuntu ya taata we. Kyokka mu bataata abali ku ndagamuntu eziri ku nnira, ono omwami ali mu kkomera Ali taliimu. Ekitegeeza Ali kuba n'abaana tayinaako mwana we n'omu. Mbu n'amiisi kintu naye kye kimu, mbw abaana baayita ababe eri mu nnira waliyo national IDs z'abataata balala. Ekitegeeza n'amiisi kintu tayina mwana n'omu na Ajati Zuula. Kino kitegeeza nti abaana Ajati Zuula yali yabasiba busibe bano abasajja nga si baabwe. Katulinde updates zonna tujja beera nga tuzikutuusako buterevu ku mukutu guno ogwa Jika Media. Gwe ky'oba okola kiri kimu, likinga video n'okusubscribinga obeere nga osubscribinga. Ate ng'eyo tuvuddeyo ne tweyongerako maaso tugenze wa Suuna Ben ne nambwayo. Eyo nno si birungi wadde yadde n'akatono. Suuna Ben amakya ga leero bakedde mbusanga ddagala ku nnyumba gye bali mu kaayanira. Basanzeemu eddagala nno ery'enjawulo. Mbu Suuna Ben mbu nambwayo abadde aloga Suuna Ben akatambi kankakuzannyire n'oluvannyuma nkoma otweyongere maaso naye nga bitabuse ebyaddala bitabuse kyenyinza okugamba. Akasente ko twakalabye ne yanze naye tubadde tukedde okufumba caayi wano eno. Dene tukole tunywe ku caayi kati twambuka eri waggulu okunoonya ki ebikopo caayi ng'ayiri. Tukugenda okusanga
tusanga ekivera kino kyatambudde kiro tetumanya ate kati ffe tetusula mu ddiiro nga teddagala liiyo buli limu baaliwandiikako njala ne weyagala okututtira mu nnyumba wannange amadagala gaagano lekanga kwateka ate kati nze nyina obuzibu amadagala gaagano bannange ekiri muno tetumanyi nakumanya era kiramba nolutafuna kasente ebizibu newe byeyongera nanti bino nambwayo byatuleetera neyabisumululako yatuteeramu ki gagano asatu gakola gano asatu gakola oba yatuteeramu ki kino bino badde tebinabakola nambwayo newabadde yesabisa sapule muloko mwana ngoyezesa bagamba kugamba sapuli zikuuta kumba kusindikiramu n'eryo sawa gamba wano nemungama mundimusimanyi natya sawa gamba wano nemungama mundiopapa nambwayo natuli bubi kati awo ekyokola Yes, ensonga nno bwe zityo bwe ziri side zeeyo. Awo nno maka ga Suuna Ben abo abavubuka bova okuwulira mu katambi ako nti bavubuka ba Suuna Ben era be basula ne nambwayo mu nnyumba nga bw'owulidde bo basula mu ddiiro ndowooza nambwayo yasula mu bisenge bo basula mu ddiiro mu maka ga Suuna Ben. Kakati mbo olunaku olwaleero bakedde ne babaako n'akaveera ke bakola ki ke basanga bagenda okekebejja ne basangamu ebyo ebintu mbu ddagala eriwedde emirimo eryo ddagala eriwedde emirimo bo bagamba mbu nambwayo ye yali yalireeta mu maka mbu simanya agalagezaako kulabika nga atta mukulu mbwatta Suuna Ben. Si bigambo byaffe ng'omukutu, bigambo by'abaami abo nga bw'obawulidde mu katambi ako koova okulabika nga olaba nsonga tezinnaba kukakasibwa naye nga eyo nayo kitokota jjukira kooti ebadde yakavaayo kubeera nga esalawo ng'egamba nti nambwayo tateekeddwa kubeera nga agobebwa mu nnyumba eyo. Suuna Ben jjukira alina enteekateeka z'okubeera nga afulumya omukyalo ono naye kooti neevaayo n'eragira tateekeddwa kubeera nga akola ki ng'afulumya omukyalo oyo kwegamba omukyala alina rights ze okusigala mu nnyumba. Kaakati okuva ku olwo omuguwa gusikibwa, ensonga ziputte wansi ne waggulu, zizino zitandise n'okuyingiramu eddogo. Ddagala liryo baalizudde naye teryamanyi oba lya nambwayo naye nga bali ku kamera bo bakakasa nti nambwayo yeyakola ki ye yalireeta. Ino nambwayo bw'ogenda ku kavidiyo kano kateekeddwa ku mukutu ogwa TikTok yabateereddemu emoji ku vidiyo eyo bw'ogendako n'osoma comments ezirimu ojja sangamu komenti ya nambwayo ng'ataddeyo zi emoji eziseka ndowooza ng'agamba laba bino, laba katemba biri mu katemba mwereere ebisiru. Komenti yiyo ngikuteereddeko awo ku screen yobere nga naawe ogyerabirako, yeyo nno komenti nambwayo gy'atadde ku vidiyo eyo, ekitegeeza nti ono yandibanga katemba. Ne ba social media in-laws nabo bavuddeyo ne bagamba nambwayo bamumanyi oli musabi nnyo, oli wa ddiini, tasobola genda mu ebyo bintu byakwerogoza, tasobola genda mu ebyo bintu bya ddogo. Ba social media in-laws abamanyi nambwayo bakakasiza nti oli musabi nnyo nga bw'okiwulira nti bano abakoze kano akatambi bandibanga baagala bwagazi kulabisa mwanattu naye nga taliimu mbeera za kirogo, bali mu kumuwaayiriza buwaayiriza. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri sayidi zeeyo naye nga ffe twewaayo okubeera nga updates zonna tuzikutuusako ku mukutu guno ogwa Jika Media. Gwe kyolina okukola kiri kimu, likinga video, subscribinga, obeere ng'ebisigadde obitulekera, tujja beera nga tukukuumira mu kumanya. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda mu maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tera kutaninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwe mbeera nga nkuteereddeyo video
empya. Nakugamba osanga kalango nawuna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino jakubera nga ugimperedde like mu batobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjango okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale kyobokola kiri kimu wekumire omukutu ogwajjika media likinga subscribinga commenting endowoozayo mu comment section. Bw'obanga olina kyonna kyoyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiwandika butereevu mu comment section. Bwe tutyo tujja beera nga tukiteeka mu nkola, tujja beera nga tutwala okuwabulwako ne tukuteeka ne mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.